Mr. Kadaama TV nkulamusizaako awamu ne kkojja batte nembeebaza okutuweereza bannange mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kutulwanirira weewaawo waliwo ebiremerera naye mmwe tubasabira Mukama Katonda abawa obulamu n'obuwangaazi awamu ne bakozi bannange mbalamusizaako ba house manager mwebale kkola naye mwesabire ebigenda mu maaso mubiraba tetulina kyakukola okujjako okwekwasa Mukama Katonda y'alina okututaasa. Mukulu Kadaama TV ninamu obuzibu bw'omusulo. Omusulo guno gulina engeri gye gunnumamu gye sitegeera. Naye nze nga ndabira ddala si bwe gulina okunnuma, ndabira ddala nga waliwo obuzibu. Omusulo guno gugenda ne gunnuma naddala nga sirina kye nkola nga ntudde. Gunnuma naye nnuma gye gunnumamu ezja gye gujjamu gulinga omuntu yenna eyali akozesezzaako kapiira kano ke bafukiramu yayinza otegeera peyini eyo gye ndimu okitegeera emabegaawo gwannuma nga mpulira nga n'endira zinnumirako ate embeera nfuba kumukumu kasitamba nga sirina kye nkola naddala okusinga nga ntudde oba nga neebase. Gwasooka ne gunnumya mu ndira omwo ne mpulira nga mu ndira munnuma ne ŋŋamba oba kandida ono ne ŋŋamba ayinza okuba kandida ne ŋŋamba kankozeseeko ku galiki ne nkozesaako ku galiki nga bwe bamutulagirira ntandika ng'omusuzaayo ne muggyayo ku makya naye nateekangayo galiki oyo naye nga mpulira nga oba omuntu alina ky'oziyizza oba okitegeera namukozesa okumala 2 weeks namuggyayo nga ngenze muzina endwadde zaffe ez'abakyala kati bwe muggyayo ne ŋŋamba osanga kinaakola ki kinaagenda naye ekintu kikyagaanye omusulo gunnumira kumukumu ate guba gubuguma gwa yero yesi ekya yero saali kitute ngansonga kuba ndaba n'abaana bawano bafuka omisulo gya yero okitegeera naye ekizibu kye nnina okunnumira okumukumu okwo ne gunnumisa ne mu ndira sitegeera bulwadde ki kandida oba bulwadde bulala so mbadde nsaba bannange mumpe ku magezi kubanga sibitegeera nga ntudde oba nga neebase era okuweweeramu otulo tumala kunziba naye otulo okubba ogenda okuzuukwa ng'olinga eyalumiddwa omusulo ndowooza ogw'olunaku olulamba ng'owulira ng'ofa kitegeera ng'owulira ng'ofa naye era ogenda okuvaayo omalawo eddakiika ntono era ng'owulira ng'oyagala kuddamu kufuuyisa okitegeera ate bw'ogendayo amangu ago ng'owulidde nti kati bw'onoowulira ng'omuntu oba ng'olina nti wano awantu wampoomerera okitegeera bw'embeera nti wano awantu wampoomerera neetaaga okutapulawo kati nange bw'embeera mbanga awampoomerera katugamba nga njagala kgenda kufuuyisa amangu ago ate nga naakavaayo ate nga bwe ŋŋendayo nga naakavaayo sirina byenfuuyisaayo okitegeera simanyi kati oba bulwadde bwa kandida oba lupuresha luno nga bwe bagamba nga bwe lunkozesa ebyo sitegeera naye nga era bwe mba nnaaba ninamuko ebintu bye nzijayokko si bingi nnyo yeesi bitono okuva lwe nakozesa galiki wansi eyo ebyeru kati n'ekirala engoye zino nze bwe mba nkola oba bwe mba ntudde siwulira nti oba ng'omuntu atuuyanye naye bw'otuuka mu kiyigo ogenda okunaaba obeera ng'omuntu eyafunye entuuyo oba okitegeera omuntu eyafunye ebbugumu eringi n'otuuyana bwansi so kale simanyi kirwadde kyekyo mpozi n'ekira Mr. Kadaama TV ng'era bwe naggamba nti nafuna ekizibu ky'ensingo mu kusooka ekintu ekinkwata enkoto mu nsingo bwe bantwala mu ddwaliro ne bagamba puleesa erimu ekyo ne kivaawo mu nsingo ne kidda wano mu sayidi wano nga ku kutu wate emmanga wano kaŋŋamba watandikira ebigego wano amanyi wano kati awo ne kimala ne kisimbula naye Mr. Kadaama ekintu kyazze mu kifuba
ekintu kinfumita mu kifuba emabega awo baŋŋamba engeri gy'olinamu lupuleesa lyanyo salarizi nendya salarizi naye nga salarizi oluzira kumpa zibanga ezibimbye wano kitegeera zibanga ezibimbye era olunaku olumu lwali lumu ndowooza nenemererwa nenziza balansi omuyitirivu nazza balansi kwe kutereerako ate era nempulira nga n'ekintu kikkakkanyeemu okitegeera so yembeera bwentyo mwendi mu kifuba munnuma ekirala kyenyinza okugamba bwe neebaka nfuna ebbugumu waliwo ebbugumu lyogamba nti omuntu weebisse nnyo n'obuguma n'otuuyana naye mpulira omubiri nga gwokya nga bw'onoobanga nti ninamu omusujja nga bw'onoobeera nti omubiri gwokya nti olinamu omusujja bwentyo bwe mpulira nze n'okuva ku magulu paka ku mikono wonna mu kifuba mpulira embeera eyo naye nga sijja kuga nti sirina maanyi gakola sijja kuga nti ndi mugonvu sijja kugamba nti ki naye wabula nina ebyo ebirwadde naye ng'ate nkola bulungi emirimu gyange era ekifuba kino we mba sikutamye kati emabegawo mbadde bwe njayinja bwe nti ng'ekintu wano mu kifuba kikola ki nga mpulira kyesika kuganga omuntu ayinawo ebbwa ng'omuntu ayinawo ebbwa so ekyo nakyo simanyi oba puresha bwetyo bwetambula esobola okuva mukono nedda mu kugulu oba nedda mu nsingo kati nakyo sikitegeera kimbuzaabuza naye nga yeyo embeera mwendi mbadde nsabako ku buyambi bwammwe bannange mpozi okuzzaako kemabega nafunako ko nava e Uganda nga banzijanjabe kandida oyo era nga nfunye eddoozi yange bulungi kati bwe najja nasanga omubangala ate tukozesa toli emu omubangala oli yali yeetakula bannaye nga yeetakula obukyala naye munnange obulwadde bwe bwankwata nengenda ne bampa tyubu eyo nengikozesa mukama n'ataasa nenkola ki nempona saddamu nga nange neetakula ntandise okwetakula nga neetakulira ddala ekitegeera naye munnaye bampa tyubu obulwadde obwo ne bugenda kati bwagenda nendowooza nti nkoze eki nteredde ate ne baleeta omulala era olwaleeta omulala era kyali kyekimu bano abantu babalwala biki simanyi nako oba butanaaba bwabwe simanyi bwe baleeta omulala era yasigala kyekimu bannange nga naye yeetakula nze nalwala wansi neneetakula neŋŋamba kanteekewo galiki nanjokya n'okunjokya wabula nga mpulira nfa obulumi ekitegeera naye mukama n'ataasa nempona kati baleeta omulala era nikisigala kyekimu toyogezaako giyonya naye bano abantu bo bakyafu kubanga zino toyo endala sizikozesa nkozesa eyange ey'omuluumu so negunumira mu kiyungu ziruka emisinde paka waggulu gyensula zikozesa toyo endala okitegeera okuleka ate nga ntambudde nga bantutte ewalala okukozesa ebitooyi byayo naye era nga bw'omanyi nti ettooyi etaliiyo tosobola giyonjanga yiyo oba ekitegeera ate neyange newemba ngiyonjeza kubanga oli asula wano ne bakeera ku makya ne bagenda akolera mama wa musajja ekitegeera naye nga basula wano ne balina ennyumba yaabwe gye basiiba kati asaaliwo gikirinize bulungi nnyo buli kirunge kati agigendamu ekitegeera tumanya ekiro mukozesa yeemu solanga bwemanya ekiro ogwawo okwoye tojja kuddamu gye simanyi bitoyiwamu bino oba ekitegeera so kiyinza okuba bwe bwobulwadde nti lwakuba nti ekintu ekinyambi seetakula sijja bagamba nti neetakula kiri ekyokwekola katajja lumu ne bampa eddagala mugundi mu ddwaliro nekigenda naye kati seetakula naye obuzibu bwegenda bwe bugwa musulo omusulo gunnuma mpozi nekirabo ojjamu engoye zino owuliramu akasu akatali kanene wabula akatini gwe kenyini gwolina okewulirira nnyiniko naye omulala tosobola kuwulira naye nga owuliramu akasu akatali ka muntu okitegeera so bwetyo bwe nyimiridde bannange